Faridah TV jimbandiza kade kano mwasuze mutya banange muri mutya kubasaba mu subscribing ate munyigene kade comment section weli abaka bontera mu comment section atosagalinga on following abali kada mbatomde ko ni Saudi Arabia. Faridah Nakazibwe nanga graduate nze muina masawo ne Anatolia Ozna ya graduate nze banange kwigamba Esannyu jiriri kalyoka kumachagano kibade kikambwe nnyo batumide kabali e Boston mu gwanga eri America Chicago California mu California gye basera ebintu ngaki ekipa y'amazzi n'ogigula emitwalo 10 gye Uganda yana California ogendayo ng'obwira ogendayo nga baba towira kaba kaweddemu akako bakubye Uganda amazzi ga 5 naye California tobanyumiza bo tebaagala kumanya bakuba kali naye eriyo ebifo ebimu nga ebintu bya layisi koko naye kati bw'osaba okugenda mu byebbeeyi manyi ne Uganda se wali ebifo nga bya bbeeyi kati ng'emuyenge eyo toyinza kusobolayo nga towera kololo naye ate mu America California ekizibu ekiri California waliyo banene tovala ebintu byayo bya bbeeyi mu California kubanga mu America eri ebintu bya layisi nga bya cents je bili bya layisi nga n'amazzi gye gali agalasi naye bw'ogamba nti noyagenda California nga gyagala okukasiba okubeera okumala akaseera oba olina okugendayo ng'owera mitwalo gyongeza ejja $5 oba 5 oba togiweza oba owedde naye bw'ogamba nti ogenze na mutwalo gumu ogwa $1 bukadde nga 3 kaba kaweddemu akako California batumita abali California baba watabwawo manyiwo bulungi nnyo baaba California mbagamba nti mwenyo kubanga amwasubscribing ne munyingane kade Kaatu TV Uganda mu following ne ku Faridah News ne ku Faridah News mu following nayo mamita Faridah Nakazibwe munange naye ya graduate nze Dr. Faridah Nakazibwe naye ya graduate nze with a masters in business administration from Victoria University ya graduate nze with a masters in business administration nina Anatolia Ozna naye ya graduate nze yana ali mu bintu bya business bwe bityo manyi zibayo nyingi sebo zibayo nyingi nnyo ya graduating kidde ako Victoria University munange congratulations Faridah Nakazibwe nanga bonoke yo Bambi kwabo abageze ku social media platforms na amuyozaza munange era banayogani baleka bakuba entoli banange entoli banagana okuba entoli banange bakiki banayo bali kumuyozayoza omukyala w'omupya omukyala w'omulungi mama w'omwana gwo Nakazibwe yeye waayo agenda kulabira omwana gwe bayita Briera oba banayoganda boogera biki be bamanyi naye nga yeye waayo n'agamba ajja kulabira omwana era omwana muyisanga muwala we ate amuyisanga mwana w'omuggalanda Briera bamuyita Briera ye Briera ndowooza oba ndisomye bubi simanyi ye Briera omwana oyo Nakazibwe yagamba nti no omwana oyo yafuuka omuggalanda ewakaawe ye mwana asembayo obuto nokwali si yamuzaala naye omwana amuyisanga bwe kiba nabagamba nti omwana oyo agenda kulanga Faridah yema amulabanga maama we kubanga maama w'omwana we yafiira nga omwana tabitegeera nnyo naye kati saawa ono gwalabawo nga ye maama wanaweza emyaka nga 15 n'emeka ono ajja kuba mutwala nga maama we yani bw'anaaba akuze ng'atuuse okufumbirwa ono kwajja okutwala nga maama mulindeko munabemu ekisooka amuwakkeya amuyisanga omwana owuwe si kyangu bannange okisanga bakazi abasinga era mukyala Nakazibwe bannange omutima gwo gwalina naye gwansukkako abakazi nga balina emitima emibi abasinga Walaba omusajja atwala mwana wa mujjawe nga mututte waka abeerewo kikoosi n'amusaba muleete n'alyoka atulugunya oli kamisange ng'akabwa n'alyoka amutulugunya okufaako obufa emiggo ng'ajja obaaba omwana agirya mu full swing ng'agirya ekyemisana n'ekyeggolo ku makya ng'akeera ku miggo omututu n'agifuna n'ekiro n'agifuna ku makya emiggo gibajja breakfast emisana mu ttuntu giba gya lanchi kati ate bwe tudda ku kyeggulo egyo gy'ekyeggulu giba gya sapa wulira
gye bali abakazi bwe bati nenga Nakazibwe Bambi omutima gwalina mukazi wattu bannange gwansukkako nange mukyala Faridah Nakazibwe omukyalo mubalagavu okuzaama mukyala takaddiwo ono agina myaka 4 ne mulungi bitya yenna ayakabwasi kyewuunyisa munange yagraduatinze naye olunaku olwaliro ku Victoria University. Ngenda kusaba ogende mu comment section tumuyozeze Bambi kuba omukyala alina omutima omulungi mukyala mulungi nnyo era nga munange byebyo musubscribing ate munyigene kale bagita Fadi TV gimfolengane ku Fadi UG News updates nteekayo eno bwe nteekayo neri nga nteekayo zifollowing zonna ojja kubeera nga okipingibwa oli updated ng'omanya kitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Stay on YouTube platform mbagamba nti nnyo kubanga mwasubscribing ne munyigane kale comment section weeri abakabontera mu comment section ate sikalinga ofollowing mubeere bulungi banange mweraba.